Ozere tata. Kakati mbadde wano nga planning agenda kuzanya. Barbie Kyagulanyi akoze diiru ne mutabani we Sadraka esaide eno nga Bobi Wine tamanyi wabula nga bo bali babadde ayagala okujoyininga ate mu mazina bamaze ne bamukkiriza ate eruuyi eri era nga ku saidi emu kebeddeko ne ku mwana muwala Spice Dana munnange wuuno avuddeyo mu katambi akakasizza era tuwaddemuko ate ne ku doopu ekigenda okubeera ate e Sweden esaide eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga era nga ngenda kubeera nga nkutandisizaawo munanga ate ne Barbie Kyagulanyi ekibadde mu katambi abadde agoyinga crazy munange esaidi eno ne mutabani we Sadraka jjukira nti nno amugambye n'amugamba nti nno essaawa yonna w'olabira ku boss Bobi Wine munnange ontemyako butemya ngenda kubeera nga eyeebuzaabuza nti nno oba ndi ku ddute esaidi eno muganda wange naye nga amaze n'ajoyininga ssebo bali ate babadde amisinga oba munange ate babadde yesunga okujoyiningamuko ate ku mazina ne bamukkiriza eruuyi eno kasooke tulabe munange ate kibadde mu katambi ate njoke nkomewo Kakati Shadraka oze nani? Ozere tata. Kakati mbadde wano nga planning agenda kuzanya wali ali mbali abeeyagala naye katanda byono kitegeeza bosi aze kati bosi bwajja mbali n'okwefuula supervising ennyo amaato gaago gali ready to go. Shadraka onozanya ne bakasitoma kati twagenda nti okunsabira olukusa kale ogenda kusaba ani kubali obwedda neetegeka njagala genda kusaba bakasitoma olukusa nzanyemu nabo nonya alabika nga bosi onotegeera otya nawe kobali naye nga tugende tubatuukirire tugenda kulaba kati katusembere mangu naye katirayika tebazanya bali mu kuzina of course ate mbeera nkuziza naye nga bwekyo munange ate wekitambudde ku mukyala Barbie munange engeri gy'abadde agoyingamuko crazy ate esaide eyo kati kankugiyeko ate nkutegezeeko nti no Spice Dana agenda kubeera munange ate wali e Sweden era nga wuuno avuddeyo wali mu katambi akabadde kageze nga viral ate wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram munange atuwaddemuko ku drop mwana muwala n'eddoboozi lye muganda wange n'atuyimbiramuko era n'akakasa ate kigenda okubeera ate wali ate e Sweden katusooke tulabe ate kibadde mu katambi mu ddakiika ntono nnyo ate ndyoke nkomewo Yadolina banji bolabeyo City regular Yadda mawala bakwefasa The city regular Forever Me and you forever In the name of the Father We're meant to be together. Hey, what's up my beautiful people of Sweden? My name is Spice Diana, your star girl. On the 8th of March, and that's Women's Day, I'm going to be performing live in Sweden for the very first time. Bobato nafuna ticket. Oh my god. Right about now, just go and grab that ticket, get your dancing shoes ready because it's gonna be a vibe. I'm gonna spice up the evening. It's gonna be amazing. So turn up, let's have a good time on the 8th of March, Women's Day at A75. Big up to DJ Mose, Spice Diana for you. I'm with you guys. See you. I love you so much. naye nga bwekyo munange ate bwekitambudde ku sayidi eyo bwenkikizeeko ate ku Spice Dana ngenda kukusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala.